Empaka z'ebika by'Abaganda ez'okubaka ez'omwaka guno zigiddwako akawuuwo olwaleero, zino nga zigguddwawo Brigadier General Flavia Byekwaso, President wa Uganda Netball Federation ow'ekiseera. Emizannyo gino gizannyiddwa ku kisaawe kya ssettendekero owa St. Lawrence era Engeye eyawangula engabe y'omwaka oguwedde etandise bulungi bw'ekubye Engo ku bugoba 33 ku 12. Brigadier General Flavia Byekwaso yeebazizza Obwakabaka olw'okutegeka empaka zino eziyambyeko ennyo okukulaakulanya omuzannyo ogw'okubaka. Ekintu kino babonabye nti kikulaakulanya naye ate kikulaakulanya n'Obuganda. Muwulira bannange, kikulaakulanya n'Obuganda bwe waba oli wano ng'ova mu Buganda ng'oyagaliza Buganda oteeka okukola ebyo Ssaabasajja byatulagire okukola. Ekimu ku byo byebino byetulaga olwaleero, okuŋŋaanya abantu be, okuŋŋaanya abayuufu, okuŋŋaanya abaana abato, okuŋŋaanya emijiji emito, okuŋŋaanya talenti, developing talent. Naye buli kyokukola manye nti mugatta ettafaali mu Bwakabaka. Ttiimu 32 ze zibadde mu nsiike olwaleero era ssentebe w'olukiiko olutegesi olw'empaka zino Haji Sulaiman Magala akubirizza abaana ba Buganda okuyambako ttiimu z'ebika zisobole okwolesa omutindo omulungi. Munzikirize mbategeeze nti olunaku lwaleero tutandise emipiira gy'abawala n'okubaka wano ku St. Lawrence University. Tulina ebisaawe eby'enjawulo naye ng'emipiira gino tugenda kubanga tugisamba buli wiikendi, nga tubaka buli wiikendi paka lwe ginaggwayo tulabe ate bwe tunaafuna omuwanguzi. Nti omupiira gwa Buganda ogw'engalo ogw'abawala tujja guteeka mu nnyo vibe mu Buganda eveeyo abaana abakola professional game eya netball. Twagala kunoonyeza abaana ba Buganda mirimu. Ate emizannyo emirala egizannyiddwa, emmamba gabunga ekubye embwa ku bugoba 33 ku 15, omutima omusajje gukubye embogo ku bugoba 22 ku 12 n'emirala. Yo ttiimu y'eggwanga y'omupiira ogw'ebigere ya Uganda